Ye okugenda ebweru gladiator as it is said so. I believe era badde president ever since bwe yaweze emyaka 18 egy'obuzaalirano ng'ayingidde mu kye tuyita music. Has been called His Excellency the President of the Ghetto. Na kino kye mumugaseke kyo bwa gladiator kikulu byonna bitiibwa tebiziyizibwa naye mu byofaayo nnyo okubiwa ekitiibwa n'enkola ebijyamu akabeera akabasakokka kekabasakokka naye Bobi Wine nagenze bweru nakomyewo nakubi nasisinkaganya abaffe alina kwebuuza kubafuga okutambulamu okubako ye nteekateeka ze talina kwebuuza ku Museveni nkole ki unless nga waliwo dikoye muli emega nti bombi beebamu ne bwe kitaba ekyo waddembe okukola byonna byakola awatali nsasage kubanga Museveni mukesi mukulu ebbanga lyonna mukesi w'amaanyi nabwekite mu bukesi bwe tayinza kulemerwa teketta Bobi Wine kubanga ebyobufuzi bukesi kukettagana kwa birowoozo ovaamu ki ozzaako ki tutwatawa tuteekeddwa kukola tutya bwe tuba tukettagana mu birowoozo byaffe ebyo mwe tusinzira okussaawo ebyamagezi ne tuba nga tusobola eggwanga n'abantu abalituddemu kale ekyo bwe nkitunulira nti Bobi Wine yalinako gye yalaze si mawulire era tukirina nnyo kyamaanyi kyekireeta instead okukera ekyokwebuuza nti mu ngendo ze zinazza omuzigo oba zinaabaako enkyukakyuka z'essaawa ery'eggwanga lyaffe naye muntu era munnayuganda eggwanga lyalyagala temuyinza kukera kyano nga nti olwokuba nti gwova mu gavumenti gwayagala nnyo eggwanga lyo ate n'otunuulira gwe bali badde basulamu ekyamagezi ali mu gavumenti nga gashumba ate badde n'okukola dikoyi bwe yeekweka eno n'afulumira eri mulowooza ali ku lwammwe so nga tali ku ki ku lwammwe okusaba ekitiibwa olanya ku lw'okukuuma pate yaffe ekibiina kyaffe kyenaalemu mu bwetoowaze okkiriza ote bw'oba oganye etteeka likuta okwesimbawo akalulu kaba kasobola okusalawo naye nga mu ntegere ya bulijjo wasinensi y'ono esaana kwebazibwa mu mulundi guno mu 12 bbanga mwe tusinziira okuba nti yassaawo omugongo gwe kye bayita okuyiwa omubiri mu mbeera eriwo ekyo mukyebaze nammwe mubeeko mumuteekera sina kindi yali badde asaana kuweebwa monument mu pate kadaaga agree with you monument mu pate naye ate mu bonna abakyafuga okuva mu 62 ne bamemba ba parliament baba speakers teryagwana monument nga twogera ku ggwanga Uganda n'abantu baalyo kubanga bonna abazza akantu kano mukeetegereze bangi babadde bakola era nga bafaayo nga bakolera bibiina necessarily bibiina tukaawule so si ggwanga n'abantu baalyo kati mu pati ya NRM oli agwana monument nula embudda kitawe owekitiibwa yeeyita nti era afaanana ebitiibwa ebyo mayega nga looya munnange nga bwefaanagana neebuuza entegeera ye yali egwana kubeerawo ku lwa Buganda endagaano ya 5 tufiiriddwa bingi mwebyo bye tufiiriddwa privilege zonna mu ndagaano eyo zikulaga kyonna Museveni kyafaanana ng'ekizekitiivu ye bwe kiri kiteekwa okuba ku Ssaabasajja Kabaka ekyokubiri ku kyo kyali mandatory executive ne ba ministers ba Kabaka ng'essente ze basasulwa ze zimu n'ez'oludda lwa Museveni olwa central government ne parliament ya Buganda bweri ba member parliament bali equivalent mu nsasula yabwe ne privileges zezimu kiri eri kitunudde awoza kimu twajja weetuli Buganda ku ntikko eyaawo eyo yentiko nga you lack information ng'olina lawyer you claim to be the land Buganda gy'otuddemu gy'oyagala egenda ku ntikko mu busoloza ttafaali are we worth kusolozebwa ttafaali essente tuzibanje dwaki specifically ate bali boogera ku mawanga abiri tebaagattamu kingdom zindala oli kyabuuza oyogera ku nations 2 Uganda ne ku nation y'okubiri Uganda dwaki abali tebabateekako kubanga omuzungu yali atandika parliament eyo yali amanyi gy'ajjo bajja abanayingira wali tekyakyusisa lukiiko lwa Mmengo lwaki privileges ezo bazoogerako tebaziwa balala mu sitese 10 n'emmeka 13 akantu kano
njagala mukegendeza abatuuliriza simbusosoze muntegere busi mubitwalira dwaki tunuulira buli kyabugagga kyonna ekyali wano kyagabanyizibwa ku Munnayuganda nga Munnayuganda talina kyataddemu kyonna kigabanyiziddwa Buganda status esooka eri egi university n'amagezi 1922 Makerere University ebbaluwa yagenda mu gwa 10 negende wa Queen wa Bungereza okumusaba nti tuweereze ku basomi oterewo ne institutions ezitegeerekeka lwenda 10 neyanukulanga wese emyaka 12 1922 ne basawo Makerere University omulangira wa Gloucester najja n'agiggulawo waliwo omusolo gwonna oguva mu Uganda ne guweebwa Mengo ku lwa university yaayo babiwamba buwambi. Number 2, electricity generation plant gibasaawo eri ku Lwejjinja eyo na Buganda kubanga Buganda osukka ensalo ezo eza Victoria River Nile nogenda paka ku nkulungu ekuzza gibasima omunnyo eyo Buganda weekoma tekomedde ku Nile kuli obonfuna bulungi eyo tebaginaako bwettani Bannayuganda ndagano za Buganda na Muzungu era yagiteekawo lwa nsonga ezi 2 yali ayagala musolo ekyokubiri kuvuganya Bazungu bali nga Bungereza balese mu territories zaayo olwokuba yalina nnene development yawamu yagaanamuko kakati mu development ya industrialization ate Bungereza yali nnafu okusinga ku mu Germany nibaga fesi batukola tujja teekawo makolero Kenya ketekewo amakolero feka tusupplyinge masannyalaze endagaano ezo zoogera eza Ssaabasajja Kabaka nga baawukanya ekiyiiro ekyo tezoogera Bannayuganda. That is a property to Buganda. Absolutely. Ofuna bulungi botunulira ebibira byaffe ensozi n'emigga byonna Lake Victoria yaawo eri mu Buganda webale nnyo kakati bingi ebibadde nga bivaamu omusolo mu jurisdiction ya Buganda nga biyamba Bannayuganda. That was the reason kwe basinze ne baga nti ensi ebbiri bino bibeere equivalent mu bino executive Museveni byoli n'emmotoka byebyo bitambulirako kyetuyita moving house bo bagibala kuba toilet erimu suit asobola n'okusulamu erina ebiyigo n'ebinaabiro ne toilets suit namba n'obuliri asobola okubeeramu ne Kabaka emugwanidde Kabaka n'afuisa ku bisubi mu nsiko ng'agenze ku mikolo. Is it worth it? It's not. Mama najjinda nga bwali n'abakyala n'atambula bw'atyo. Na flash lecture in Uganda mwebale nnyo mwebale ddala nga bategeeza tubawa updates mu buli kiseera buli lunaku. So lunaku olwaleero twatumiddeko nnyo mwebale nnyo atakumira mpera batukumire mubere bulungi temugenda mu mbeere ezigenda obbatiisatiisa. Twalabyeko wano Gladiator Bobi Wine ye yatambuddemu kati ali Bulaaya ate ne President Museveni mu kaseera kano agamba nti ayaga kusisinkana Kadayaga awamu n'Oulanya. Oba bitegeeza ki? Awo tetubitegeera bulungi naffe naye tulina kuba abantu in a legal way, in a legality way. Mukulu Honorable Jakana agenda okutunya muzina ensonga. Twatumiddeko nnyo mwenna wamu ne taata waffe Jakana Nadduli tukutumiddeko nnyo. Uyu muzeeyi waffe munanga atufudde kito olunaku olwaleero asomesa ensi bwegamana n'owulira ng'oggumidde ng'ojjudde. Era taata wange Nadduli nkutumiddeko nnyo webale nnyo balidde naluweero twatumiddeko mwenna n'abano mu kitundu kyaffe mwe tuli aba ku Muteesa Royal Bugema University awamu ne Makerere bwe tukola ffenna eyo tubatumiddeko bakowakazi baffe mwebale ddala. So olunaku olwaleero tuli ne mukulu Honorable Jakana tuwayeemuko atunnyonnyole kugamba let us discuss better tubategeeza very soon tutakola program nga ziri live such that olete comments zo we react, we respond towards your what you want to be hearing, what you want to understand. And chotamanyi, please call us, our numbers are over there. Chomanyi nyo, please advise us more. Tukoze bulungi tunnyonnyole tukole tutya era nga hona bwate bagamba tetujja nga ba professors ne tujja wano otusomesa naffe tukusomesa twati numbers zaffe zibaako twogereko ffenna babiri
n'olw'ensonga eyo olwaleero weetuli n'ohanarebo twogeremukko ku ekyo ekya pulezidenti Museveni ababaka okusinkana Oulanya ne Kadaga kitegeeza ki? Banna Flashlight Channel atera ndi musanyufu okuba ku kyempaayo ng'ekirowoozo kyange nenjasooka okubeebaza n'okubabuuzaako nti mbasabira ebbanga lyonna mwebale kuwaayo budde bwammwe ne mugezaako okukakasa nti mwagala okukkiriza okutaliimu kyennyume okuyiga okwange kugamba nti sijja wano ng'asembayo mu byo nkuwaako buwi ne sifaanagana Peetero bwe yategeeza abayigiriza 12 nga bakka omugga Jordan n'agamba nti mazima ddala bwe ndaba Kristo n'ebikolwa bye yenna akkiriza mu Kristo atambulira ne ku mazzi. Kristo n'amutunuulira era ekigambo yakiwulira okukka omugga gu Jordan yayita mu buyisi paka eri naga nti Peetero tambula ojje. Peetero n'amugamba nti mukama wange bw'ontunuulidde ndimu olw'embaata. Nabwe kityo abasinga ebigambo babitegeera babiwa okwawulira naga nti mbitegedde bulungi wesitegedde nsaba mumbuulize kino nange kyesimanyi bingi byesimanyi kubanga tumanyaako ekigwanidde n'otabeera awo ate kwagatta bukamutwe kubanga onoonya kumanya wakati w'ebibiri ekyawakati kigwanidde. Nja kubasaba okuba bawuliriza abalungi ebbanga lyonna n'okubeebaza nti obudde bwemuwaayo buwa amakulu n'okwongera okumanya eggwanga ly'okulyagala kimu ku bubonero obw'obukkiriza okwagala eggwanga n'okulitegeera abaffe n'okulirwanira ofa ng'otenderezeddwa ewa Katonda kikulu. Nabwe kityo ngira bwe twawulyako emagako ebibadde bijja bitambula Jakana Nadduli oyo bwakuttibwa naye nti owaaye bannannyini baawo olwa Katonda olwokubatunula n'okusalawo kwabwe nkakasa nti waggulu size supreme katunulira ebintu nga bwe biri nite kijja kunzija ku mulamwa keera nkyabaga nti nafubutuse olufubutuka aheebwa bye not at all oyo si yenze. Kale okugenda kwaffe mwaka 1975 if I am not mistaken, no 85 Owekitiibwa Emperor Haile Selassie bamala okumulumba Italy ngezze okwesasuza bwe yagikuba emabegakaawo kubanga Ethiopia limu ku ggwanga eryogerwako Italy na kolone yonna yalitwala. Abayitale baagezako ddirumba ne babakuba ne kinyiiza abayitale akasika abaddugavu kabakuba batya ne baddayo ne badda ne balwanyisa Italy ne bagiteekamu effugabbi. Ne Emperor Haile Selassie bwe yatwala omusango gwe ogutwala mu International Courts of Law Abangereza ne Geneva gye baagutwala kuguwozesa bamutunuliranga kyamuli ku lwa Italy nti eri mu luse lwa United Nations ng'ate lino eggwanga ly'abaddugavu. Bungereza neetafaayo kujja kitunuulira ng'ate ye yina amawanga gagwera mu Commonwealth yali badde efaayo nnyo n'ekitunulira nti teyayinaayo kolone. Italy yali erina okutwala obuyinza obwo kubanga ye yagirwanyisa era teyatunulayo. Naye kenjagaddemu keekaliwa Emperor Selassie bwe yatunuulira naga nti omusango gwemusaze ogutali mu butuukirivu kalibeera akabonero wakati wammwe n'abamawanga abaliddako ng'obujulizi mu maaso ga Katonda n'okutunulira ensala yammwe bwefaanaganye etalinaamu kitiibwa. Bwe mba mwagala kututta nga kye kimwagala ekitiibwa ekyo kiriddira Katonda n'abaako wakigabanyiriza naye nkakasa nti nammwe temuli babalubeerera. Katonda bampera omukisa mukuliza era mube abuliriza abalungi. N'omusajja ono ayogera ebintu gwe n'onyumirwa olaba nange ali banonyumirwa naye ate gwe atulaba naawe atuwuliriza munyumirwa mutya. Kakati olw'ensonga tutandike. Honorable last week gladiator Bobi Wine yafulumya eggwanga ate nga tubuza ennaku ntono okulabira kutandike oba yagenze kukola ki oba kitegeeza ki erinsi efe Uganda gwe nga gwe omuntu okiraba mu kigwawa byabufuzi ebbanga lyonna bw'obiyingiramu tebukeera nkya nti tokyali sigala oli mufuzi naye akakwakulizo kamu magezi ki g'okozeseza ebbanga lyonna ye okugenda ebweru gladiator as it is said so I believe era abadde president ever since bwe yaweza emyaka 18 egy'obuzaaliranwa ng'ayingidde mu kye tuyita music
has been called His Excellency the President of the Ghetto. Na kino kye mumugaseke kyo bwa gladiator kikulu byonna bitiibwa tebiziyizibwa naye mu byofaayo nnyo okubiwa ekitiibwa n'enkola ebijyamu akabeera akabasa kokka kekabasa kokka naye ye Bobi Wine nagenze bweru nakomyewo nnaku bwe nasisinkaganya abaffe alina kwebuuza kubafuga okutambulamu okubaako ye nteekateeka ze talina kwebuuza ku Museveni nti nkole ki unless nga waliwo dikoye muli emega nti bombi beebamu ne bwe kitaba ekyo waddembe okukola byonna byakola awatali nsasage kubanga Museveni mukessi mukulu ebbanga lyonna mukessi w'amaanyi nabwekityo mu bukessi bwe tayinza kulemerwa teketta Bobi Wine kubanga ebyobufuzi bukessi kukettagana kwa birowoozo ovaamu ki ozzaako ki tutwatawa tuteekeddwa kukola tutya bwe tuba tukettagana mu birowoozo byaffe ebyo mwe tusinzira okussaawo ebyamagezi ne tuba nga tusobola osesetula eggwanga n'abantu abalituddemu kale ekyo bwe nkitunulira nti Bobi Wine yalinako gye yalaze si mawulire era tukirina nnyo kyamaanyi kyekireeta instead okukera ekyokwebuuza nti mu ŋŋendo ze zinazza omuzigo oba zinaabaako enkyukakyuka z'essaawa ery'eggwanga lyaffe naye muntu era munnayuganda eggwanga lyalyagala temuyinza kukera kyano nga nti olwokuba nti gwoba mu gavumenti gwayagala nnyo eggwanga lyo ate n'otunuulira gwe baali badde basulamu ekyamagezi ali mu gavumenti nga gashumba ate badde n'okukola dikoyi bwe yeekweka eno nafulumira eri mulowooza ali ku lwammwe so nga tali ku ki ku lwammwe n'olyaga nti mazima ddooyo atali ku lwaffe ye mulabe waffe kale Bobi Wine amaye yatuuse eri ku kisaawe nga abasajja baganda Bobi Wine obuzungu obugamba kegamba nze nanyumiddwa ng'omuntu nga ngamba Uganda yaffe ne kati eyo abasajja bagitegeera eggwanga Uganda ate saagala mwebuzeebuze mu byafaayo ntiteekeddwa oba limanyikiddwa ku Bobi Wine yekka no ate oba weebuzaabuza eggwanga Uganda libaddewo ne litegerebwa nga lisinzira ku kigambo Buganda nkadde nnyo mu byafaayo byayo n'amagezi gaayo ge baatandika okukopa nti tugatambuza Africa esiga mu bitundu ebisigalidde teri nsi mu 54 tulina ezikola ekigambo Africa wootagenda ssanga amagezi ga Buganda ng'omuzungu yageetikka n'agatwalayo n'enfuga okujjako gye baaleka ebibiina ne batwala democracy ne republicanism nga batwala nti bwe buwangwa bwabwe ebimu baabitta naye ge baasinziira wano kati ekigambo Uganda kyategerebwa nnyo okusinziira ku byafaayo by'eggwanga Buganda si Bobi Wine however to some extent omwebaza either oba waliyo dikoyi oba teziriiyo oba waliwo ebiriwo oba tebiriiwo ebbugumu libaddewo ery'ebyobufuzi ate nga ye yensi ekula naye amakulu ebbugumu lye tuzze nalyo terisobodde siguukulula siteemu na bubi bwayo amaggwa tukyageetoolera kuli kwegali noonyawo okwata girabwo oti lwaki ebirowoozo bikyali bito oba binafu biteekeddwa okukulembezesa bwe wali akabasa wokka awo wokka naye eggwanga Uganda n'ebyafaayo byalyo tugattako bugassirwa ntegeera weebiri kuva mabega kirungi nnyo kakati awo njagala okubulizaako ku social media omanyi tufuna kunywa amawulire amafuna amatuufu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwahabulwa agenda kusinkana Kadaga awamu ne Olanya ebintu ebyo olowooza lwaki agala basinkagana gwe kenyini Dr. Hewa mu video zetwakola twakuba nankabiro wali kwoli era ndaba yeggwe era yenze sinakyuka nakugamba era nensaba nti His Excellency the President afeeyo nnyo yeebaze oli yamujja mu scrap namfuula material it is high time amfuule kiki material tit for that ebyabufuzi nayo bikulu Buganda nga bakyagikulembezeddwa n'omuzungu
bwe twali tudizibo bwetwaza kagambo kano nkabagamba omuzungu wetu n'endagaano ya 5 nga tugenda mu bwefuze bwaffe mu 61 yafaayo nnyo okuba nti ayogera ebigambo ebijaawo naga nti mukkirize mu bannayuganda okubako kye mufiirwa ku lwa Buganda enneeyimirirewo ne bannabuganda babeeko bakkiriza okufiirwa ku lwa Uganda esobole okutambula oba nfuna bulungi likewise ne Museveni bwazze ate n'abanga tafukugidde ku bantu be nga kiraga dikoyizize era yazambadde kwe kumusaba nti baako wokkiriza 12 bawe bayayitawo byonna ebyayita sooka obyerabire y'ensonga lwaki wolinga pulezidenti emyaka 75 bagijjawo lwaki tosasula yakolera ate nga kibiina kyekimu baako bwoyitoolanya ali wansi wa kibiina kye era mukwano gwo Muhammad Nsereko wa kibiina kyaffe era mukwano gwo n'abasigalidde abali mu pate nga bajja lwekyo obagambe nti musoke mukakkane lwaki gwe oba okyayagala Kadaga agende ako keerabidde kayanukula kino nti wali badde weebaza nti flashlight yatuusa message his excellent president yabayise but the bad thing mu kuyitibwa kwa president ebbanga lyonna nabirabye mu kalulu kange bakuyita bwe batyo nga basoosa ggwe tukwe milioni nga 5 okyali muvubuka osobola okubaako bye weekolera is that the Jakana ino goli musajja muzibwa zigaana kakati tusaba nti knowledge ne spirit mwojjidde ebenga ekwatigane banna Uganda kye basaba olanyanga awummula Muhammad Nsereko awummula n'abasigalidde muleke opposition bo basigale ku beddembe lya balirina naye omukono gwa president Eva is Morogoro and Dar es Salaam ne mu opposition ateko kubanga abaliyo beemanye eri tulisitugweri aye nti gundi vayo nze kusinza ku parliament ebbanga lyonna mbadde mbawa description ya parliament I haven't seen anyone viable mu birowoozo bibakyawa bito tebiyamba ggwanga era simanyi ddiwo n'okola episode ntunulire bannaluganda mbategeeze nga tebannaba kukyerishinga myaka 10 egya parliament tebannamanya kikye beetisse nabuwasa ya sinesi yakyo bateekeddwa kulongoosa kira tufiiriddwa kimyaka 10 kacyantondawo parliament March 1921 ng'ennaku z'omwezi 21 tuli mu 2020 meka 2021 gye myaka 10 mu March 21 lwegyawera oba nfuna bulungi kaakati emyaka 10 egyo bw'oba onoogiwako description y'eggwanga tufunye ekinga parliament weeri nothing naye kikyetaaga musomo mulala n'okuwa ebirowoozo bya Jakana lwaki agamba nti emyaka egyo tegirina makulu nkakasa nti bwe nnamalya episode ojja kuba otegedde nti we are nowhere kaakati kino ekyoweekitiibwa president okubanga yayise ababiri empologoma 2 kubanga olanya si mutine era saaga omuyisemu maaso amaaso ge amaanyi ge weegali ekyokubiri wekitiibwa sipiika Kadaga byakoze ate kwolanya bitono naye witness gye tusaa nti mu kiiko olwo kuwummuza ono sikkera kyagga nti kale bwe mba muganyiza nja kubata mumuddeyo amaanyi okyagalina agasobola okukakanyolanya noga nti wummula mwe mujje mutusikire beerawo nga gwoteeze teri agenda kugobolanya mu parliament nabewe bakyamwagala ate obutabenze bwe nagwa kyategeeza nkomerero gyendi there is tomorrow after this kale mu nkola emu nsaba busabe nti Katonda yaga nti sigera kibi naye yaga nti mulisimanga birungi byerere n'ekibi ku lwa Katonda mukisiimanga kati nze ndi awo akaseera kaliba katuuse nga nnako wengwanira ali nkubira ekkubo nti Jakana beera awo lyesiriba kuko wemba nditemedde ekirimu ekikulu ndya nnywa ndi mulamu so okusinkana kwa Kadaga n'olanya ne basinkana his excellent president if it means nga boogera ku bya speakership it is very worse nja kusaba ekitiibwa olanya kulokuma pate yaffe kibiina kyaffe kyenaalemu mu bwetoowaza okkiriza ote buba oganye etteeka likuta okwesimbawo akalulu kaba kasobola okusalawo naye nga mu ntegere ya bulijjo
wasinensi yono esana kwebazibwa mu mulundi guno mu 12 bbanga mwe tusinziira okuba nti yassaawo mugongo gwe kibayita okuyiwa omubiri mu mbeera eriwo ekyo mukyebaze namwe mumbeeko mumuteekera sina kindi yali badde asana kuweebwa monument mu pate Kadaga I agree with you monument mu pate naye ate mu bonna abakyafuga okuva mu 62 ne bamemba ba parliament baba speakers teri agwana monument nga twogera ku ggwanga Uganda n'abantu baalyo kubanga bonna abazza akantu kano muketegereze bangi babadde bakola era nga bafaayo nga bakolera bibiina necessarily bibiina tukawule so si ggwanga n'abantu baalyo kati mu pati ya NRM oli agwana monument Kadaga naye ate wabweru w'eggwanga no not at all ekyo kye kijja okusomesebwa emyaka 10 kitufiiriddwa ki mbalage yali badde lwaki tagu tekagwanidde kati wabanga agamba nti monument tugibawe nze ku lwange entegere yange eyo byembawaddeko mwebu tuna tusomeseza emyaka 10 egya parliament giri wase ate akajja kuba kategereka bajja kategeera bulungi naye mu kibiina bamwe monument ye akati honorable by the way abatulaba ntino program efina abedda tugenda kulaba Uganda yegwanidde celebrating emyaka 10 yes ekyo kikulu nnyo ekirungi technology tekaddiwa naye ba celebrate nze bati ba celebrate nze ate bafuna ekyokuyiga oba ekyokujjamu kale njafaayo nnyo efaanana engoli bwe ganti mukeberenko mu Isaayo oyo temuli bulwake mulondamu Isaiah Bible emyaka 10 egya parliament njagala njisunsule bo bandage tebbanga tuwogande tuyigitemera ku podium kuno tujjeemu kino emyaka 3 egya mu 7 vu parliament 35 vu katugisaleko 65 gye jima amakulu 65 gye giriwo egyo najja badde myaka 10 tusaleko gye 35 ate wantegedde bulala nagambye tewannabaawo nze sina kyenda okuviira mu bidda myaka 10 kyoba osooka otutegene preamble ku kino kyeggamba kyekiriwa emyaka okuva 1921 March nga 21 parliament ye yali first meeting ya heroinwa nebeerawo parliament eyo temwalimu muddugavu n'ogwo nengeri mu Uganda yali ya muzungu specifically nga n'olukiiko Mmengo gye luli nga mulimu amawanga aga abiri muyindi na muzungu eyasooka okuyingira mu parliament yaffe yayingiramu mu 58 baali ebika by'abantu aba ng'omu ava Busoga omulala Buganda omulala yali ava eno North ono baamuleeterwa kunyonyola ku tobacco yali alimibwa ne simusimu oli baamuyita ow'ebusoga kujja kunyola ku nkula y'abasibe na muwendo kigwe tulina ow'ebuganda yali aze specifically agezeeko kunyola Buganda eyagala ki nga tuteekawo ekintu ekyo be bantu aba mwaka 1938 bano abalegeko mu 45 abo baayitibwa era bacommissioners basatu era bwe baayitibwa mu 58 abasookeramu ddala abaddugavu bayingidde parliament eyo nga bazze kunyonyola ensonga ya 1955 ku ndagaano egabanya obuyinza wakati w'amawanga ameka Buganda specifically as a nation n'eggwanga Uganda libataddewo and specifically baali balina bibatunuulidde bitunuulibwako ebitegeerekeka bwe ntunula embudda kitawe owekitiibwa yeeyita nti era afaanana ebitiibwa ebyo Mayega nga looya munnange nga bwefaanagana neebuuza entegeera ye yali egwana kubeerawo ku lwa Buganda endagaano ya 55 tufiiriddwa bingi mwebyo bye tufiiriddwa privilege zonna mu ndagaano eyo zikulaga kyonna mu 7 kyafaanana ng'executive ye bwe kiri kiteekwa okuba ku Ssaabasajja Kabaka ekyokubiri ku kyo kyali mandatory executive ne ba ministers ba Kabaka ng'essente ze basasulwa ze zimu n'ez'oludda lwa Museveni olwa central government ne parliament ya Buganda bweri ba member parliament bali equivalent mu nsasula yabwe ne privileges ze zimu kiri eri kitunudde
awuza kimu twajja weetuli Buganda ku ntikko eyaawa eyo yentiko nga you lack information ng'olina lawyer you claim to be the land Buganda gy'otuddemu gy'oyagala egenda ku ntikko mu busoloza ttafaali are we worth kusolozebwa ttafaali essente tuzibanja lwaki specifically ate baali boogera ku mawanga abiri tebaagattamu kingdoms endala oli kyabuuza oyogera ku nations bbiri Uganda ne ku nation ey'okubiri Uganda lwaki abali tebabateekako kubanga omuzungu yali atandika parliament eyo yali amanyi gy'ajjo bajja abanayingira wali tekyakyusisa lukiiko lwa Mmengo lwaki privileges ezo bazoogerako tebaziwa balala mu state 13 akantu kano njagala mukegendeza abatuwuliriza simbusosoze muntegere busi mubitwalira lwaki tunuulira buli kyabugagga kyonna ekyali wano kyagabanyizibwa ku Munnayuganda nga Munnayuganda talina kyataddemu kyonna kigabanyiziddwa Buganda status esooka eri egi university n'amagezi 1922 Makerere University ebbaluwa yagenda mu gwa 10 negende wa Queen wa Bungereza kumusaba nti tuweze kubasomi oterewo ne institutions ezitegeerekeka lwenda 10 neyanukulanga wese emyaka 12 1922 mwemeka nibasawo Makerere University omulangira wa Gloucester najja n'agiggulawo waliwo omusolo gwonna oguva mu Uganda ne guweebwa Mmengo ku lwa university yaayo babiwamba buwambi. Number 2, electricity generation plant gibasaawo eri ku Lwejjinja eyo nna Buganda kubanga Buganda osukka ensalo ezo eza Victoria River Nile n'ogenda paka ku nkulungu ekuzza gibasima omunnyo eyo Buganda weekoma tekomera ddala ku Nile kuli obonfuna bulungi eyo tebaginaako bwettanire bannayuganda ndagano za Buganda na muzungu era yagiteekawo lwa nsonga ezi bbiri yali ayagala musolo ekyokubiri kuvuganya bazungu bali nga Bungereza ebalese mu territories zaayo olwokuba yalina nnene development yawamu yagaanamukko kaakati mu development ya industrialization ate Bungereza yali nnafu okusinga ku mu Germany nibaga ffe batukola tujja teekawo makolero Kenya ketekewo amakolero ffe katusaplayinge masannyalaze endagaano ezo zoogera eza Ssaabasajja Kabaka nga baawukanya ekiyiiro ekyo tezoogera bannayuganda that is a property to Buganda. Absolutely. Ofuna bulungi bwotunulira ebibira byaffe ensozi n'emigga byonna Lake Victoria yaawo eri mu Buganda webale nnyo kaakati bingi ebibadde nga bivaamu omusolo mu jurisdiction ya Buganda nga biyamba bannayuganda that was the reason kwe basinze ne baga nti ensi ebbiri bino bibeere equivalent mu bino executive Museveni byoli n'ebimotoka byebyo bitambulirako kye tuyita moving house bo bagibala kuba toilet erimu suit asobola n'okusulamu erina ebiyigo n'ebinaabiro ne toilets suit namba n'obuliri asobola okubeeramu ne Kabaka emugwanidde Kabaka n'afuisa ku bisubi mu nsiko ng'agenze ku mikolo is it worth it? It's not. Mama najjinda nga bwali n'abakyala n'atambula bw'atyo nga ffe abaabalera ate ffe mu Lubenge Momboze endagaano eya 5 Mayega ebbanga lyonna mulaba nga ki ali awo mputte bw'aba tasobola kuvaayo n'ayimira ku bigere bye ate nasula Obuganda n'akulimba nti tubutwala ku ntikko looya tawandika nga wadde n'ekiwandiiko ekyogera ku ebyo Buganda byebanjizza biyitirivu kaakati 1958 babayita bajje banyonyole ku ndagaano ya 5 eno egenda kubeera etya unified mu ggwanga Uganda oyo yali governor courts gwe baaleta special ajja nyonyole Ssaabasajja Kabaka akkirize ofuna bulungi kati emyaka giri okuva eri mpaka wano muddugavu abukala mu parliament after 62 era enkaana zaali nnyingi nnyo erwa 13 nga wakaita emyaka giri gyali 2021 19 emyaka 9 Omuganda n'agenda wa Ssaabasajja Kabaka n'awawaabira ensonga n'abuuza nti lwaki
omuzungu mu ndagaano zaffe zonna ze twakola neffe twamulita ye tugattako buki naye waliwo akatusiiwa ate bwe tunulyewo kitiibwa Sirwa n'okkulu byono yalibanga yegasse n'omubazungu bali lwaki alemedde n'emisala gyaffe ayagala tufuula ng'omuzungu kye yatufuula abaganda ne beecwacwana ku Sirwa n'okkulu bya lwaki omuzungu kera kya nateeka mu constitution n'agamba the first citizen muzungu, second citizen muyindi, third citizen half caste wakati wabo ababiri asembayo fourth citizen. Kakati omuganda abuuza Sirwa n'okkulu byona magezi gatusalidde yegasse n'omuzungu aliwa naye kye tugenda okukola endagaano zaffe katuzisazeemu kabaka waffe tayinza kubeera. Omuzungu naga nti bwe bakoona ku kigambo kabaka wajja kubaawo ensasagge n'abayita olukiiko lwatu essaawa 8:15 ne Governor Kut nga mwali n'abagamba yabawa amagezi mu bino ebigambo bye mbagamba. I have the history and the paperwork. N'abagamba nti mba mukola kiri ekintu kimu. Sorry, si Governor Kut, Governor ni Dandas n'aga nti ekituba tukola kiri ekintu eki tukyuseemu akawaayiro kano. Ekigambo kye tugamba nti Buganda nga ne first citizen abe kabaka jurisdiction nation zanjawulo, wabula ekigambo Uganda first citizen asigale nga muzungu, ffe twaleeta bano. Bye tujja biwuza mu episode egenda okuddako nje kubasaba tukomaawo kuba njagala emyaka 10 egyo ngisunsule njibategeeze nti waliwo kyonna kye twali tufunyeemu twabulirawa kwekere nkyo tuka mu parliament ng'abazze bonna abaali abayivu abagenda ogituulamu baabawa byadda ne bateekamu ebigambo ebigamba eggwanga Uganda timuza fugwa line emu naye ng'ataakibagamba mu Ngereza n'essawa yalira akyafugwa kabaka n'abakyala. Kyakabi nnyo. Katonda bankuumire kweli. Era tuyanzeeke. Kakati honorable nga tuwumba program yaffe ennaku olwaleero. Gwe nga kinoomu ani gwolaba yali gwanidde owa speaker mu kino the 10th parliament 11th parliament okusalawo tekuba kwa Jakana Nadduli kusigala kwa parliament kuba saayitamu kugenda ebbaga nti abaaye nza bwenda banga mu member parliament munnammwe nze nagwa mpa bwibirowoozo bo basigale nga basalawo. Era sinza keera nti speaker Kadaga mwagala specifically ng'omuntu nempa nekwebyo okusinza ku pate yaffe mwe tutambulira kubanga ebbanga lyonna bakoze nga pate nti muwagira kwekyasigale nga gyali olw'eggwanga abasigadde basalewo nga baparliamentarians kyekyo. Yes, kakati ate n'ekyo ekisembayo bw'olaba ensi yaffe Uganda bwe tutuuse mu kufaako n'omugenzi John Pombe Magufuli, which advice would you give the current leading system? Chiche tulina okuyigirako ku ekyo bakope Buganda enkola yaayo. It is very simple. Then bachi Buganda yevaamu ekira yekizaala newankubadde amagezi mangi agaliwo agayawula ti Buganda yasigala nga nation ku lwayo naye kibateekeddwa okukola kyekiriwa. Buganda ina system zeegoberera kabaka okufaako tekukyusa system zeezo. Bajjawo ono naddawo n'ebikolebwa babimanyi n'obulombolombo n'ebigobererwa obwe buwangwa. Ne Uganda etekewo system okuva kwa Museveni oba Magufuli yafudde the country can continue still. Nakusembera ddala oyogeddeko ku Charles Peter Mayiga Kamalabyonna wa Buganda gwe tulina mu kaseera kano ba prime minister babadde bawera bangi why is it that attention is to Charles Peter Mayiga? First of all, empologoma Ssebufu bwangu bwe yali amukwasa Ddamula yatugamba nti mbawadde muvubuka munnamu ate muyivu ebyo byawule bibiri bitu important gye tufundikiridde nga mputte ewedde emirimu. Monsanya nsesemu kagamba desikamanyi mbadde manyi mpuuta naye mputte sikimanyi kitegeeza. Emputte kitwale nga
ekinyonyerwa mu bintu bineka kuwe ekyangu okutegeera kwekere nkya no strand doyo y'omuti ogwo nga bagisaze oba lubaawo empumbu efumuukamu mu lubaawo ne explanation gy'obadde olwagala munaga nti kati oyinza kitwalanga empumbu eva mu lubaawo naye ng'emputte distribution yaakyo njaggibamu episode eddako mujja kinyonyoka lwaki mba mutunuza kuba nti emputte talinaamu yadde essence nga teyapimibwa uliyaga nti opimiddwa mu kipimo nga totuuka n'obakako bukugiddwako naye ye mu kujja ku teyapimibwa buki waali tamanyiiwo wasinensi ya Buganda tagimanyi yajja mu lyolyomi gubaga bwedda mpita aheebwa ye mayiga sajjo nono ensonga olunaku olwaliro mutuze ebirungi bigwa byokya so honorable webale kusomesa era nze nsabira ddala bakaka wa Buganda budde ku ntikko nga bw'obukyete mu history nga bwe badde bukomewo si bwokka olaba nze tebanzala no mu Buganda naye te Buganda njigiddeko empisa exactly naye nga bw'oba okyogera amaanyi ga Buganda tegaali badde wataali mawanga ate gali malala nembika ata n'omukaga betulina aheebo wano olina ekika oli wadde Muganda nti ndi Muganda era ndi Muganda muzzukulu wa Gabunga oba mujaluwo gova bujaluwo kati siri Muganda olina kuba wa Katongole kuba ekika ekyo kyewa mu kiva nti kyante olina kuba wanti wange kyekyammwe kiva bunyolo nedda ndi Wangabi ekituufu nkitegedde ndi Wangabi byonna kiri spirit ya Buganda kyolina okukkiriza tebaddewo kulwayo yokka ebadde okulamwanga amalala kale oba ogaa nti obwakabaka bubeewo gamba nti obwakabaka ne state 13 zibeewo naye nze abyamateeka nze sibimanyi nze nali mmanyi Hospital Mayiga ebitabo byalina mu mutu ogwo bannanga manyi bya bodenyi naye teboyogera boti nange nga kinoomu nzira neŋŋamba netandika okkiriza mu Bayibuli gitegeere Bayibuli ngitegeere yaga nti nabikisa bakabona n'abawandiisi n'embyatulyamu abaana abato okujja kwa Kristo mu Yudaaya abawandiisi baali weebali ne bakabona abasomesa mu kyaki baali weebali yajja na lubaawo ki Yesu mna mwoyo webale nnyo yalina essomero mwoyo kyakugamba kiri entegeera sevaali nga ku bitabo kibyo weetisse ekyo si bwe kiri okuba looya oba tomazeeyo byonna mu bwalooya waliyo obuwangwa teri abundageka nga nti ekituufu mu bwalooya ntusoma obuwangwa bwe buno specifically kasitoma lero gwe tukwatako aba mutono kulaga kituyita kooti za kisekwa n'enfuga twajjayo tutya amateeka mu buwangwa kiwedde kati bino bitwala mutegeevu na nkuzibwa kigi wakuzibwamu of which oli yeekuza yekka Bayibuli kyega nti mbe bakalaba ng'abaana b'emisota oyo mwana wa musota ddala talinaako yamukuza mu bikolwa ne mu mpeereza kyali badde kyakulaga dda n'okulambikibwa kw'ennono Honorable Gashumba gamba is not worth okutula naye mwoyo wayemuko ate wa Hospital Mayiga nagamba oje mwayemuko muzimo bakako wa Buganda otula naye okuwaya kwange kwa wabujulizi gwanga butya bwatagwanira ebisanje ebibiri oyinza bibira bange ebyango tonnaba kubikula kiri mabega yawe wangaddewo ate mu bisanje ebibiri ebyo nakyo mukyebuuza nga buzibu bwa Kabaka bw'Abaganda central government. The question is yours. Tuvuddewo wano onakola wano tukomye so tujja bategeeza next week mukambye mubezi waffe era nga bwetwabategeeza luli nti ne comments nyine advice atugamba nti no bantu abalimba okwogera ku mawanga sikubalimba naye research ekyagenda mu maaso ndowooza Bible etukaye nti mukirindire nga tekirema kujja babibagumiikiriza bajja mukirindire nga tekinakola ki tekirirema kujja sijja kweruma lulimi mukitegedde akumata komera mpeera twatumire ku mikacha mwenna abanabulaya nadda abali mu diaspora abali mu Kampala n'abanaluweero n'abanauganda bannaffe nadda emiti emito bannaffe mutwettanire
the first lecture in Uganda we tuli okubaweereza appointment yabaire kubaweereza awamu n'emikono gyaffe nga Sam ewa Sam abadde of students tubeera naye wano olutobudde okusiika akunyumirwa nnyo avudde mu office ajja awulize ebigambo by'oyogera yoyo atunudde awo maaso yagambye ye bulwakulowoozaako agamba singa wakimubeerako naye wiiki namba programs downloading ozabe lunaku katukoma lunaku olwaleero olwa bulungi bw'ensi yaffe Uganda Ssaabasajja Kabaka awangale kyogere bulungi mba njagala kitereeza tusembya yaani Mosimo